y'abantu bakimanyi nti nno Kabaka Mwanga yalina n'omuweesi w'emmundu gwe bayitanga Kisuule n'akuba abazungu abo bagala okubamalawo obumazi Kisuule ku mulembe gwa Mwanga owokubiri. Abantu baogera ebyekisajja kikulu ebyekikazi kikulu ebyo ndabira ddala ng'ebyekyana ekito n'omuntu owa bulijjo Mwami Lubega ne bwokulonda nga Senkulu walabye ono Senkulu gwe balonze owa Kampala City Council alina amukuuma ow'emmundu obanga Senkulu wa Kesisi bamukumisa mmundu ate Kabaka wa Buganda muzima ebyekyana ebyo si byakyana kito nze ndaba ng'ebyekyana ekito era abambo wababeerawo mu nkola yaffe ng'ennono yaffe bweri n'abamafumu babeerawo weebali ne luli abambo waba obadde obuuza kyali 99 era Kabaka yalina ab'emmundu nga tebanaana kumutikkira. Kabaka munene ekyenkanidda mu Uganda abantu abasinga obunene bali babiri Oluta Kikulimba Kabaka ne President simanyi oba obadde okimanyi ng'oggyeko bino nti constitution egamba bino simanya biki naye amazima gali nti abanene bali ka President ne Kabaka kati boga nti bajja mukumisa mmundu bagera mukumisa busaale tubana wakasaali oba wefumu ayimirire ku bulange waggulu Kabaka ng'ajjako ate effumu alyoka ali kasuka emmayiro abo mmwe abamawulire mubagambe nti mukomye ebyekyana ekito mubagambire ddala butereevu kubanga owebbanga oteka omuwemuukiriza olyoka webikke baabaleeta katemba ffe situlimu bya katemba tuli kankyogere mu Lungereza I'm a very focused person. I'm very focused.